clearly to all members of parliament, if you have any issue and you don't know about procedure, approach the office of the clerk who will guide you. Nkubuzaako iwena atuwuliriza ku mukutu guno ogwa R.i.p media nti osiibyeyo otya nno. Nga sinnakutwala mu mawulire ga Ssegirinya n'embeera gy'alimu kati mu ddwaliro, ate nkusaba owulirize ka video kano nga kava MK First Son wa Uganda era gwe tulimwamu essuubi gwe balowoolezaamu okuba president w'eggwanga, era nga naali kusabye nti gwe wena omuzadde gy'oli bambi yiga okufuna akadde n'otendeka omwana wo ku ki ky'omwagaliza abeere gye bujja mu maaso. Naye katugende mu kavidiyo kano teweerabira bwe tukomawo tulina amawulire ga Ssegirinya ne Parliament ya Uganda kikyesazeewo ku Ssegirinya. Tugende mu kavidiyo ka MK Muhoozi Kainerugaba. Honorable ministers present, honorable members of parliament, LC5 chairpersons, all the people of this. I see you are very many, there are very many behind there. Thank you very much. So let me recognize my big brother, Honorable Musa Ichwe. Ntenguri teina barafiki, teina mukwano gwa ravingi, ekwegana murujudde, shepiria katirangirira, olwaleero gwakundaba, sigano ina ebizibu, sigano ina amabanja, sigano landiroodi akufulumya, sigano abaana bo tebasoma, sigano ekyokulya kikwekubya mpi, naye nga tonneesaasira sooka osaasire ku mumpembe Yoweri Kaguta Museveni yazaala Muhoozi. Nga bulijjo nja kusaba osubscribing ku mukutu guno gw'omupya agabadde tanatweyungako kufune amawulire bulijjo. Turn on the notification bell obeere nga osobola okufuna amawulire nga twakagassaayo n'okulikinga teweerabira ate teweerabira okukomentinga. Commentinga, please comment, like and share this news. It should circulate to the whole world. Buli lwo likinga video eno ogiwa mileage okutambula okubuna amawanga okumpi newala. Kakati tutandise nga bwe tuze tukukolera amawulire gaffe agakolaga embeera mwana mulenzi Ssegirinya Muhammad MP we Kawempe, embeera kijjalimu mu ddwaliro yonna gyali Amsterdam, embeera gyalimu bambi eyungula ezziga, embeera kwegamba etuusa Haji okusalawo agende mu ssabo nti ng'alaba essuubi eweddewo senga alaba nga ekyo kyakola kye kinaamutaasa okufuna obulamu bwe bukomewo. Ne ku lw'ensonga eyo neebaza nnyo mwenna aba social media, ba bloggers, mwenna mukoze omulimu gw'amaanyi okulabika nga omuganda waffe Ssegirinya Muhammad eyali asuuliddwawo tayo nga omuntu atalina buvunaanyizibwa. Parliament yavuddeyo nebeerako kyekola era nenyega ku nsonga y'obulwadde bwa mwami Ssegirinya Muhammad. Nga tetunagendeeyo kankubika video nga mwami Ssegirinya mwennyini Muhammad era baani abavuddeyo okumulaga ku mukwano okumuwa ku buyambi bw'abadde yekutteko mu nsangi zino era ng'agamba nti ayolekedde ku kwoza masowaani alyoke afune obujjanjabi. Baganda bange, abalonzi bange, njagala kubategeeza ensonga ebadde esuza nayo nga seebase nga ogaseeko n'obulwadde ekoleddwako ekibiina kyange ekya National Unity Platform, Kamuwange Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General West Rubongoya, Leader of Opposition, babaka bannange aba Parliament, okulaba nga
okufuna obujjanjabi era pulezidenti wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu biro yonna eddwaliro agenda kubeera nga agihandulinga yonna. Nolwekyo bonna abantu abalungi bonna abanjagaliza okuwona mukimanye nti ndi mu mikono mituufu era temuddamu kweraliikirira Ssegirinya bagenda mukuwatira mu ddwaliro. Kumwange pulezidenti agambye nti ensonga yonna kibiina kigikutte kinnabwala era kati obujjanjabi ngenda bufuna kinnawadda. Kuwaddewo pulogulemu ng'obujjanjabi obumu bagenzi babunzijjako naye ng'ekiyinzaako obujjanjabi nga sinnawa depositingako yadde siringi 10. Mwawulira nti abantu abamu balowooza nti inshuwalensi ya paliamenti zetulina zikoma Uganda wokka eno tezituuka nga abantu bakyemulugunyaako nti omusajja alina inshuwalensi ate lwakyalaajana ne paliamenti inshuwalensi zikoma Uganda yokka naye ate paliamenti eri entitled okunzijanjaba kubanga kiri mu tteeka naye intentionally babadde baagaana bugaanyi naye R.i.p so ng'agikozeeko pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kansole wes n'ekibiina kyange kya R.i.p ensonga kigikozeeko naye nga bannayuganda mbeebaza mwe bali kuyimirira nange bonna bannayuganda bali mu Amsterdam abannambudde mwongere okunsabira bange ekiriwo ono bange nkyaliwo emyezi emirala ng'ebiri abanzijanjaba kakati obudde buno ngenda ku operation dakiika 10 bagenda kuba bagitandika bagenda kunzijjamu bonimaalo then balina kiragenda zikozesa olwekyo mwongere okunsabira ate n'operation endala gye ngendako ey'okunzijjamu virus eziri mu mawuggwe y'embeera eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale katutandike ka video ge mawulire gennyini amatuufu. Lwabadde lunaku lwajjo omwami Mathias Mpuuga Nsamba ono munnabyabufuzi ate nga looya tica omutendeke era nga ye member of parliament wa Uganda era nga yakiikirira abantu ba Nyendo Mukungwe division. Usanojjukire nti ono ku experience gy'alina mu parliament yaliko member of parliament Masaka municipality okuva 2011 okutuuka 2021 awo waavudde okubeerawo nga member of parliament owa Nyendo Mukungwe division. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omwami ono amanyi bulungi procedures zonna eza parliament, amanyi era alina obumanyirivu bw'amaanyi mu parliament. Kyeyava aweebwa n'ekifo ekibeera nga eky'amaanyi okubeera nga yakiikirira ye mwami akulira oludda oluvuganya government mu parliament era nga pate ye entuufu wa NUP National Unity Platform. So wetwogerera omwami Mathias Mpuuga Nsamba ye current leader of opposition. Lwaki ngenzeyo yonna ngezaako okulaga obuvunaanyizibwa bw'alina ye nga member of parliament ekisooka ate member of National Unity Platform okugattako kubanga ye leader of opposition mu parliament. Kitegeeza nti amanyi bulungi nnyo procedures zonna eza parliament, amanyi bulungi nnyo ki omuntu ky'alina okukola era bw'aba takikoze ki kye balina okukola. Kati nga tetunneeyongerayo nkusaba subscribing, liking, commenting, sharing ku mukutu guno. Lwabadde lunaku lwajjo omwami Mathias Mpuuga Nsamba ne yeevaamu na tebolinga ensonga ya mwami Ssegirinya mu parliament. Ondowooza okulaba nga pressure esuuse nnyo okuva ku social media, okuva mu mikutu gyonna ejja
ya internet nkwegamba naye nakwatibwa ensonyi so nno yakoze ekintu ekyo si kibi kye yakoze wabula kisobola okutaasa omulwadde era ayagala tugamba nti awo wonna abadde tamanyi nti Ssegirinya tali mu ggwanga ayagala tugamba nti Mpuuga owa National Unity Platform era leader of opposition tamanyangako nti one of his members of parliament bakiikirira as leader of opposition taliimu mu ggwanga era mulwadde era takiika mu lukiiko lw'eggwanga so bye yakoze byonna tubisiima nnyo okubeera nga yadde yakikoze too late. I'm sorry to use that quotation. Yakikoze too late okubeera nga atebolinga ensonga eno yatebolinze very late naye ate si kibi katusabe Katonda abeere nga amukwatizaako mu byagoba. Kale katulabe ka video kano nga mwami Mpuuga awaayo okusaba kwe n'okwetonda mu parliament on behalf of Ssegirinya Muhammad okulabika nga asaba parliament etandike eddemu ewe Ssegirinya obuyambi era nga honorable member of parliament n'ensonga endala gye nawuliddewo y'ensonga ey'okubeera nti asaba insurance zaabwe zibeere nga zikyusibwa zitereezebwa. Member of parliament yasabye on behalf of the members of parliament not on behalf of the members of Nyendo tasaba insurance y'abantu abamulonda Enyendo wabula yasabye insurance ey'aba members of parliament abadde asabira afa ku lubuto lwe. Surely member of parliament gwe olowooza member of parliament yekka yali mu mbeera eyo olw'okuba Ssegirinya ize omuntu wa is a celebrity, is known to everybody. That's why I do them social media everywhere. Naye bantu bangi nnyo abali mu mbeera eyo abeetaaga obuyambi. So sikiwanti omwami Mpuuga leader of opposition kiwayogedde kituufu oba kirungi nnyo mu matu g'abantu okubanga osaba on behalf of the members of parliament insurance yaabwe medical insurance ebeere nga etereezebwamu. Lwaki tosaba kutukolera ffenna amalwaliro mu Uganda? Osanga ne ba Ssegirinya tebaali badde wabweru. Amalwaliro saki gasobola okuzimbibwa mu ggwanga olw'okuba nti abatuteesereza muteesa byammwe mweteesereza byammwe mumanya nti bwe ndwala nja kutwalibwa e Nairobi, nja kutwalibwa e Germany, nja kutwalibwa awa. Kitegeera lwaki tetubeeramu omwoyo oguteeseza eggwanga? Muteese ku kino kibeere kibawo ekyokuyiga nti kati Ssegirinya gy'ali atuuse okubeera nga tasobola kukwata bills ez'eddwaliro. Lwaki tetukola eddwaliro eryaffe wano kali libeere wano? Saawa zino Ssegirinya ng'omuntu ayagalibwako obukadde obutaka wansi wa 2 naye singa buli member of parliament muli over 500 musalawo nti times ebukadde 2 muvaamu billions zimeka ezisobola okuzimba eddwaliro wano ne libeera nga okay, let us say it is a VIP hospital such that bwe mulwala tebabatwala wabweru, tebabaddusa kugenda wabweru. You only go there really when it is necessary. Kubanga kyo tukimanyi nti obulamu era bweba Allah yasazeewo oba Katonda asazeewo nti abutwala ne bobeera mu ddwaliro eryenkanawa. Naye sente y'omuwi w'omusolo nnyingi egenda nga muddukira wabweru nga ba member of parliament, ba dignitaries, ba diplomat, just because we don't have those facilities in Uganda era tetulina muntu akirina mu bwongo. Kale katulabe ka video k'omwami Mpuuga ng'ateeseza Ssegirinya Muhammad parliament emuddiremu emuwe obuyambi era emuweereze obujjanjabi yonna gy'ali yadde yakola ensobi era nasiimye nnyo yasoose kwetonda ku lwa mwami Ssegirinya Muhammad olw'obutafollowinga protocols na procedures eza parliament naye era katusabe parliament ebeere considerate ekkirize ekiteeso kyo omwami Ssegirinya Muhammad waali embeera yo yeetaaga kuyambibwa. Thank you for your kind indulgence, Right Honourable Speaker. For the record, what the Speaker has read is the procedure. Secondly, I am in close contact with the Honourable Ssegirinya. I have spoken to him this morning. He is indeed in very bad state. Even acknowledges the fact that he did not communicate properly, but he needs help. And we are working backwards to make sure that help is accorded. Very important that is helped.
And I can confirm that he's in hospital and therefore help should be extended. I am in contact with the clerk's office to ensure that we work backwards to see how much can be done to support him. But Mr. Speaker, sir, we need, in view of this challenge, it brings into perspective a complaint I have heard from a number of members. I am a member of the commission. We need to revise our insurance scheme. It's not very helpful to so many members, and they're complaining. Some of the insurance companies, I think, are cheating members. Some of them are supplying air. Some of them are limiting members to Panadol. So we need to revise it. Probably the first line of contact for the honorable member would have been his insurance company. It does seem not to be available for help. So I seek your indulgence to cause the commission to review insurance and see how much more. Because the medical board and attendant bureaucracy should be the last resort. Honourable Speaker, I thank you. Thank you, R.i.p. Thank you for your... So Ssegirinya wali yeetaagira ddala essaala n'obuyambi bonna mukyo njagala n'okwebaza omwami Muhammad Nsereko yadde nga tasubscribinga ku ludda olwa opposition, naye ate kye yakoze abala bangi bakirabye nga ekibi okubeera nti yagenze ku social media ku TikTok okubeera nga asondera muganda waffe obusente okugira ki okubeera nga afuna obuyambi paka maybe obusembayo bwe bunajjira obuyambi obunamala, naye yagezezaako ekitono kino mukyo portrayinze eki Muhammad Nsereko kye yakoze si kirungi ku status ya Ssegirinya nga MP, naye ate kyaleetedde government okwekuba mu kifuba, parliament okubeera nga egolokoka egamba nedda where are we. Lwaki omubaka wa parliament kinaawulikana kitya nti omubaka wa parliament bamusondera ssente okuva ku social media? Nze nkimanyi nti n'Empuuga kye yakoze tekyabadde kikye, naye kyayitiddemu ye okubeera nga atebulinga olw'obuswavu obwabadde bweyolese ku social media nga basondera member of parliament ssente nga naye parliament esirise. So mwami Muhammad Nsereko ye bwe baba abaddewo en hidden agenda ebyo saagala kumanya, naye ekyo kye wakoze kyayambye parliament to wake up taking up its responsibilities. That is it from me here Tarki Media. Kambalekere ababeesabesa alina obugambo bwalina eri eggwanga, mbasaba mumuwulirize era bye bye. Bebe Cool ne bobiwine zinali kusaidia Bebe Cool nenvuga eggaali naye ne mwetera amaje g'okutaka ne tusalako, ate bwe tutukaali tugenda okulaba omuntu azze okuyimba ate tuze mu battle of the champion atatandisa ebintu bya donation. Oyo Bebe Cool ne mugamba mwana story omusajja mumamirire kuba mwana zibisi byagala twaze kuteekawo mbeera mamirira nga tamamirira. Wale tata bazina mazina maganga ati omusajja bwakuba dansolo eri bwakuba laga ne mugamba lekanze nkube Bebe Cool n'agaana. Kati njagala ate eno eno mba njagala bato ya ddala shiba te byakola byebyo. Shiba byakola byebyo bato ebyo bya bato okuleeta ensawo ng'eriko ebigambo okuliko ebigambo ebisomozoli eyo gye bayita bato. Kubanga bato temujja ate kujjanga simanyi mulinga abagenzi wa pastor Bugembe ate eno si church. Eno tuze ku bato era tugenda kujjanga tujidira ku bato agala kulaba ddala liri ku fight zino agenda kuba atya ennyimba za sindi tuzimanyi tutaka bayimbe ennyimba zokka nti bayimbe tetuze bino bya kujajinga mu maloboozi simanyi ate ono ayimba bulungi simanyi ono akola bwati no tuze kulaba muntu kyagenda okuba bata juwangula. Ssegirinya, I have spoken to him this morning. He is indeed in very bad state. Even acknowledges the fact that he did not communicate properly, but he needs help. And we are working backwards to make sure that help is accorded. Very important that is helped. And I can confirm that he is in hospital and therefore help should be extended. I am in contact with the clerk's office to ensure that we work backwards to see how much can be done to support him. But Mr. Speaker, sir, we
we need, in view of this challenge, it brings into perspective a complaint I have heard from a number of members. I am a member of the commission. We need to revise our insurance scheme. It's not very helpful to so many members, and they're complaining. Some of the insurance companies, I think, are cheating members. Some of them are supplying air. Some of them are limiting members to Panadol. So we need to revise it. All members of parliament, if you have any issue and you don't know about procedure, approach the office of the clerk, who will guide you on how the procedure is done. I have cross-checked. The medical board has not received any application from the Honorable Ssegirinya. But also the office of the speaker and office of the clerk has not received any formal information from the Honorable Ssegirinya about his treatment. So we are going, indeed, I've seen statements from R.i.p. Our PRO had already issued out a statement. Let's now be proactive and see how best we can help him. Because the state he's in, he's not able now to come do the application. So whoever can reach out to the relatives, please bring his documents. We present them to the medical board to see how best our colleague can be helped. Thanks for watching R.i.p Media. Don't forget to subscribe.